butereevu oli ku 98 katonyeze 7 era ng'oli mu puroguramu y'Enganzi muwanguzi tawanika. Mikwano abalungi, olunaku olwaleero tweyongedde maaso n'omuwanguzi waffe. Tulina olwaleero mukyala Kulabako Gloria, bano bonna baana basomi era nga ennaku z'omwezi 19 tugenda kubeera n'abaana abo mu kifo kino ewa Pastor Tom Mugerwa okubeera ddala ku ssaawa 4 mpaka ssaawa 11. N'olwekyo mikwano abazadde, omwana muwe skulu, muwe ssente ez'ekitabo, ajje ne Bayibuli ye, ajje ne peeni ye. Olunaku lw'eggulo twalabye nti amasimu bw'oba osobola okugabagaanako ne basomesa ebintu nga basobola obiteeka mu nkola. Mu ngeri yonna mw'osobola okumusikiriza okuba ng'atuuka mu kifo kino ate era ng'afunamu ekyo, kubanga byonna bino yinza obutabimanya naye ate bo balina kye bamanyi n'okusinga. Prosper Junior School and Boarding be batuusaako puroguramu yaffe Enganzi muwanguzi tawanika, era nga sinnabakomyawo mwana muwala Kulabako Gloria, njagala okusooka okuyisaawo akalango kano. Milex Fashion Designing and Training Institute, ssomero eriyigiriza okutunga n'okukola fashion ez'engoye ez'enjawulo eri abato n'abakulu, abaami n'abakyala, okuva ku senior 3 n'okweyongerayo. Naawe omukyala asigala ewaka, jangu oyigirizibwa mukwano, obeeko ne ky'oteeka mu mutwe. Awo ku Milex Fashion Design and Training Institute basomesa okutunga uniforms, culture wear nga gomesi, mushanana, kiyindi n'ebirala, bridal wear nga changing dresses, flower girl dresses ne gowns etc n'ebirala bingi nnyo ddala. Olwonna mikwano ate nammwe abakola intern genda yaawo bujja kweyongera naawe okukuguka ate mu ngeri ey'enjawulo, era nga n'abaana abava ewala ebisulo ebya boarding biteereddwawo okusobola okuba nga mufuna services ennungi ddala abava ewala ate era n'abadde wenna musangaawo ku Hoima Road opposite church ya Pastor Bugembe Nansana, oba kuba ku ssimu nooti 7555252323 oba ku nooti 7880. Milex Fashion Designing and Training Institute. Katweyongereyo maaso n'omuwanguzi waffe ow'olunaku nno olwaleero omukyala Kulabako Gloria. Tugende maaso Gloria. Mbadde nkya nyumya kwoli omuvubuka. Oyo omuvubuka kati nga we nkugambye nti yali talina bigambo bingi biri awo. Kati nze ne ntuuka ekiseera ne ndaba ate nga ono yansuseeko bintamye. Kubanga ka good morning, in fact waliwo mukwano gwaffe, yali mukwano gwe bali bamuyita Waswa. Kati naye yalina girlfriend we. Kati nga bo banyumya, ndabira ddala banyumya, babeera awo bamala ebiseera bonna. Kasita babeera nga sick last time bajja ne batula ne banyumya, naye nga nze nga ndaba nedda kino si kituufu. Ne ngamba kati ono kyayika kamuleke. Bambi zijjukira n'olunaku lwe namukyawa, sirina kigambo kye namugamba. Naye yali avudde waka, kati n'abaako be yandeetera. Nembyaniriza bulungi. Okuva olwo ne ngamba kati ono kasita bino mbifunye kamusiibulire wano. Naye saamugamba, just reactions ze nakola ze zaamugoba. Nakozesa just actions ze nakola. Kati n'akivaako. Kati abaana ne batandika, lwaki wakyaye munno biki kubanga bambi kyamuyisa bubi, kuba ye yali yanjagala nnyo ate kuva senior 1 ate kati nze nakimala senior 4. Kati we namuleka abaana ne batandika like okumbeerako nga bali against me nga nempeya ate kati ng'essomero lintamye. Yagenda okusoma muli mu kapolinga. Tuli mu kapolinga. Naye ne baza Mukama tebankwatangako. Kati then tebakwatangako naye nga Yesu ye yakwata. Yesu ye yankwata. Anti agamba n'ebikolebwa mu kizikiza. Nange yabitegeera. Abitegeera liso ddene. Kati mami wange before nga sina kumuvaako oyo omuvubuka, mami wange baamugamba nti omwana wo akola kino na kino ku ssomero, alina boyfriend biki.
mami yakyewuunya nnyo n'akigaana n'atakikkiriza lwansonga yali amanyi ndi musirifu ebintu ebyo bisobola byeteekamu nkuze bansomesa nti omwana omulokole alina kweyisa bwati ne bwati nga kwegamba tasobola kisuubira nti nsobola okikola kati abaana ne babeera nga bamugamba mukoowo kubanga like abaana baali bajja nga bamugulako emmere bikinga we yali atunda emmere kati nga bw'aba azze okugula emmere ng'abaana bamugamba mama Dani kuba bamuyita mama Dani mama Dani muko muwe emmere nga nnyingi biki kati n'abuuza yi muko abaana batiizinga nga bali mutiizinga ngamba yi muko wange n'abayombesa awo temubiddamu sibyagala biki kati lwali lumu mami nampita nambuuza Gloria nawulidde kino na kino kiri kitya nabyegaanirawo ne mugamba mama nze okimanyi bye sisobola bikola sibyagala byagala abo baana bampayiriza biki mugamba mami naawe okimanyi bye sibisobola bikola n'akivaako silent baana ali awo kati oyo muvubuka oluvannyuma ne mukyawa kati nali nakamukyawe nti kati ng'olwo ne mu kilaasi nga mulimu zi couples nnyingi abaana basinga kwegamba buli omu alina girlfriend biki ngamba asisobola ate kusigalirawo mu bbanga nina okufunawo kyenkola kati waliwo omulenzi yali yakekyawa ne girlfriend we kati nga naye oli omulenzi nali mulinako crush kati omulenzi we yeekyawa ne girlfriend we ate najja nankwana ne ngamba sobola kusuula eno step kugaana nenzikiriza omulenzi ne tubeera awo nga sinaffe naatera okuggwako ne tubeerawo naye yali wa senior 4 naye kati ate nga ne mu classes endala ninayo senior 6 eyo nga ninayo nga sobola ate kufuna bawansi abo nga newonkwano ddamu sisobola nalinnya level nagenda waggulu nkulaba kati nga tubeerawo bwe twamala naye oli ekyali kimunsanyisaako yali mugezi yali atukulembera mu kilaasi nga mugezi ng'ali so bright kati neŋŋamba sinza akulembera naye kasita nfunye akulembera bwe biba bibuuzo abajja kundagirirako sente abajja kumpa biki bwe bityo ngamba kati ate wano ndi bulungi nnyo kati nga omanya ebibuuzo sometimes otuuka mu pepa nga byewasomesi bye baleese kati nga making sure nti antuula kumpi asobole okukola ki okundagirira era bambi teyagaananga nga ndagirira ngeyo pepa alagirira mukyala we ngeyo pepa nga tugiyita naye lwakuba omulenzi ono kyeyanyambako yannyongera amaanyi ate mu kukola ki mu kusoma ne tukola competition nentandika okukola obulungi neneyongera okukola obulungi naye ate nga jjukira tuli mu relationship mukama tabikkiriza tabyagala biki kati bannange nentuuka ekiseera awo siniafu ne tugimaliriza ne tugenda mu vaaka kati we twatuuka mu vaaka kati banaye twalina omukwano mungi simanyi guli omukwano gye gwava naye oli omwana nali mwagala nnyo nga akwa ku bigambo ebiwoomerera yali amanyi obugambo nga abuwandiika abwogera nga mpulira ddala kituufu nzaaliwo nga tutula ffenna mu morning preps kasita tubeera nga tetuli mu kusoma tubeera ffenna ng'ekyo kyenjagala just omuntu okumpa time ne tubeera nga tuli mu kunyumya biki bwe bityo nga nkyagala nnyo olwombozi kize muleeta mwogera ku bitabo muba mwogera ku biki kati ebitabo in fact kyetwakolanga ebitabo twabiwanga time yaabyo naye wetulaba nga tubikooye nga tufuna ne time yaffe nga twenyumizaako
kati nga webimanye ebyekito biki byosinga okwagala biki ebikunyiiza nga twenyumiza naye bakunyumizaako ab'ewaka biki n'omunyumizaako life yo primary biki bwe bityo ng'emboozi zemubeeramu zeezo zetubeeramu olwo omugamba oli future husband future wife era ebyo tebibulawo muba mulina okwesuubiza tujja kwewasa biki tuzaale abaana tuzimbe amayumba tubeeremu biki olwakuba vision naawe omukuba eyo abaana obawulira kati nga twenyumiza bulungi tetulina buzibu bwonna kati ne tutuuka mu vaaka bwetwatuuka mu vaaka kati awo abaana ne batandika mwe mugenda kwekyawa biki mami wange neera bakimugambako naye kati ate nga oli omwana nga mami wange tamwagala kwegamba we bakimugamba yawulira ate nga amukyaye olw'ekyo kye yawulira mami akyaye omwana atamanyi ate nze nzaaliko obuzibu kati mami nambuuza naye Gloria kiki ekiri wakati wammwe n'oyo omwana weyambuuza ne mugamba kuba omwana kale outside appearance ye yali teri so attractive kale nga tali presentable nga mutono muwanvu kwegamba nga ali awo kati naye nga gwe matira nga gwe njagala munnange mami nambuuza naye Gloria ki ekiri wakati wammwe ne mugamba ne maama ebyo bye nagaana kuba nawe oli wabimbuuza ne mbikugaana okubimbuuza kati ne mugamba ne maama kati oba bw'otunulamu naawe olabe akaakaana akafaanawe kajo nsobola okukaagala konna katono kalinga nga akalwadde kwegamba nga nefuula eno perfect ewa maama kati ne mugamba naye toddamu nabimbuuza nze nagamba ababa kati olw'okuba baali baddalu ku ssomero ne mugamba abo abaana naawe okimanyi balina eddalu kwegamba baba kati waliwo omukwano gwange bali bamuyita Angel kati n'agendayo wa mami wange mami n'amubuuzaako n'amugamba naawe bamwayiriza buwayiriza Gloria obimanyi tasobola kukola bintu ebityo nenfunayo support neŋŋamba kale kati nange no kanyongere okunyweza teri kukkiriza siina wano boyfriend n'omu ne mugamba mama najja kusoma sajja afuna basajja awo n'obuziga tebuvuddeeyo mu maaso nga nnyiiga nnyo nga mulaga ndi munyiivu saga bintu byakumpayiriza saga byakunkulako waya n'obuziga awo babukaaba tubukaabira ddala amaaso ne tukunya n'okunya awo nenyimukawo neŋŋenda ne muviya mugamba kankuleke n'okuleka nenvaawo awo naye ate twatuuka mu vaaka kwegamba twatera kale okumiitinga kubanga yali tabeera wala naffe nga tubeerawo oluusi najja ku kyaki kuba kyaki yange saavaako mu bulokole naye nga nkyasaba nga tuweereza ku kyaki kati najja naye natandika okusaba ne mugamba ajje asabe nga naffe ku kyaki najjanga ne tusaba weyamalanga naddayo biki bwe bityo ne tugenda awo ekityo kati waliwo omukyala eyanfunira omulimu mu vacation yafo nanfunira omulimu nali nkola ku quality shopping village erubowa kati yali neighbor waffe naye ng'oli omukyala mami amwesiga nnyo yalina omwana omu naye nga kwegamba yafuna omwami n'amala n'amukola ki n'amulekawo kati nabeera ng'afuza single mother nga yeefaako na mwana we kati nga mami amanyi tasobola kuddamu byabasajja yabireka olwekyo kyamutuukako kati we yantwala okukola eri gye yantwala nentandika okukola bwe natandika okukola nembeeraawo nga nkola kati ate eyo wabeerayo bantu bakulu bavubuka bakulumu basajja bakulu bava mu nsi ez'enjawulo Australia, India, zonna ensi kwegamba
mall yalimu ebintu bingi, supermarket mwalimu kwegamba amaduuka ag'enjawulo, zi restaurants, cafe, biki kwegamba ng'abantu ebajja bwe bava mu lugendo bakunganirako awo ne bafuna ku kyokulya ne aba shopping kwegamba nga beera abantu bangi okuva mu nsi ez'enjawulo. Nendaba ate ng'ate ono asaanye alekebwewo. Ne ŋŋamba kati kiki ekyokukola? Ono waliwo mukwano gwe yankubira essimu. Kati essimu eyo engeri gye nagifuna kyali kya magero. Twateranga ogendako eno ku Miracle Center ya Pastor Kayanja ku Saturday, anti wabeeranga lunaku lw'abavubuka bamazzi ne tugenda ne tusaba. Kati lumu nengenda ne bampa essimu ne neebaza Mukama olw'ekyo. Kati oyo omukwano gwe yankubira kuweeyo essimu ngamba omanyi Gloria boyfriend we yatugambye nti nno mwekyaye biki ne mugambe kiki nze nga sikimanyiiko. Ne mugambe ki yagambye ddi ne mpulira nga njase, ne mpulira nga obusungu kati bunzise. Nzijukira neera twali tuddayo ewa Pastor Kayanja nankubira essimu, boyfriend nankubira essimu nangamba Gloria ogamba ki? Natandikirawo muyombesa biki okola ki ekintu ekyo, ogamba oti abantu nti twayawukanye nga tetunnaba, ekitegeeza abadde onkoye kati toddangamu kuba ku ssimu yange, toddamu nkukyaye, toddamu kujja waffe, toddamu twawukane. Neegayirira biki mugamba gwe tomalira budde nenjijjako nengenda nensaba. Kati okuva oyo naye n'abeera ng'akoze eki ng'avudde mu bulamu bwange. Kati eno gye nalaga okukolera, jjukira abeerayo bantu bakulu bo tebafaayo oba ki bamanyi babeera n'abavubuka bannaabo. Kati nze yalingayo ng'omuto kubanga nasoma nkyali na muto, kati ng'era ndi muto ng'abasigadde bakulu. Kati ngabeera abasajja bakulu, abasajja tebaagala mmanya. Waliwo amawanga agamu nga go toganyumiza oba gwani oba gwani, bo tebafaayo nga bakwana tebibakwatako. Kati nga abasajja bali batandika kunkwana nga ndaba kati nga nzaaliwo nemmera amalala ku mulimu nga neemanyi ndi mulungi, siina kamogo konna, siina kintu kyonna nti Gloria wano wakyama, nga ndaba nzaaliwo. After all kati yenze yeeronderamu nti kati ono sijja kukkiriza, ono alabika wallo kilasi, njagala kilasi bweti, ekitegeera. Walina kilasi? Nali neesettingirawo kilasi yange. Oyagala bammeka? Abebbiri wabavaako? Abo nali nabavaako dda. Ati oyagala bammeka? Njagalawo ba mitwalo. Mitwalo ng'emeka? Mutwalo 2 kutandikira ku mutwalo okudda waggulu. Kati ndowooza y'ekyana ekito mutwalo gumu mu myaka gyegyo Gloria. Mwaka gwaki ogwo? Omwaka awo nga ndi mu 2016 era. Ng'olaba omuntu bw'akuwa omutwalo abaakuwadde nnyo. Abaakuwadde neera awo sente era zaali zirina ku value, ng'era we bakuwa omutwalo gulina bye gugula. Okusinziira ku byetaago byo. Okusinziira era ku byetaago byange, era nga tebiba byamaanyi nnyo, naye ng'olaba ate omutwalo mungi guba gujja kukumala bulungi. Olwo ng'ogula biki maama byatalaba? Ogula ngoye, bugatto, busawo, earrings, biki obuntu obutonotono. Wakubuuza ate mami sikola. Nkola, nva ku mulimu, kimanyi nkola. Kati ng'era n'ebyokulya obulungi, bannaye bali abavubuka abaali muli nga babeera balya bulungi. Jjukira supermarket buli kwegamba kale ebintu byali bya bbeeyi. Kati nga gwe oba otuusa osiiba enjala oba kitegeera. Kati nga naawe
oba olina okufunayo omuntu n'akuwa ssente osobola okugula ku byokulya ebyebbeeyi mu supermarket. Obafaanane obenkane mubeere mu kilasi yeemu. Ekitegeera kati ng'abantu abasajja batandika kunkwana bavubuka biki nga mbakkiriza. Kati essimu yange eri gye nalina nejjula amasimu amanamba g'abasajja gokka ng'ag'abakazi wookeberamu be bano be nasomanga nabo naye ate nga batono kubajjukira nalinamu batono ng'era abasinga be balenzi. Kati nga batono nnyo era nga wookebera essimu balenzi basajja manya g'abasajja gokka ge gasinga obungi. Kati ngamba bannange ate kati bino byanyumye bulala nga nnyumirwa obulamu bannange nga tubeera basanyufu. Kati nga bali eri jjukira bo babimanyiira kuba tebaali balokole be nali nkola nabo nga bo funa ekisajja ekyo kiikyo naawe kikkiriza ofune ssente oleete tulye. Okitegeera nze nga nnyongera gena mu maaso na bwenzi nga nkuula abantu ssente bannange. Naye Mukama tusaasire nali nkuula abantu ssente nentuuka ekiseera neŋŋamba naye Gloria bannange zino ssente ne bakwata ne bazikusasuza onaakola otya? Natuuka ekiseera nentuulako wansi neŋŋamba nedda Gloria. Naye ate nga ku kyaki ŋŋenda munnange nensaba. Olwo okyanga bameka? Abantu baali bangi nga ne10 kyayeka basukkamu. Naye ng'ate oluusi baba bafumba basajja. Naye nga kitwala bbanga ki Gloria kubanga omuntu okuyingiza mu relationship kiyinza okutwalako time. Abasajja abo bagendanga nga bakomawo oba wali muntu nti oli bwakugambidde kasita aba ne ssente nga kiba kiwedde? Bagendanga ne bakomawo ne bansangawo awo ng'akudeetinga akuwayo ekigambo kimu kuba era okwogera nali era njogera ebigambo bitonotono. Kati ng'otuuka ekiseera nga tokyalina kigambo kyosobola kati kunzigyamu. Nentuuka nembeera nga nsirise busirisi. Kati n'ogamba kogenda onaakomawo ate era nga mujji zikomyewo ez'okwogera. Kati nga we batyo bakola naye ng'ate jjukira buli bwakomawo aba alina kyakuleeterayo aba akulekera ku ssente. Kubanga kati jjukira somu si 2 si 3 baba bawerako. Kati nga nange ntandika kunyumirwa kati naye nga ekyali muli eri mu mmola eri nga bana bavubuka jjukira bo si balokole nga babeera baganya ebintu by'okulya obulamu biki ebintu bya bbeeyi. Kati nga babeera n'obubagabaga buli kaseera. Bali abantu nga tebaggwako bubaga. Small baby shower ate tulinayo ka birthday party ate tulinayo kano nga tebubaggwako. Kati nange nentuga ekiseera nga nange neŋŋendanga nabo. Kati naye nga bano abakyali banywa omwenge naye nze nebaza Mukama kubanga saanywa ku mwenge. Naye nga tutuukayo musooka nemukola bye mukola nemulya nemunywa kasita kuba ku mulimu twavangayo nga ssaawa 12. Awo wemuva okukola mugenda bugenzi straight mu ka restaurant oba mu ka club bwe bityo nemutuula nemucelebratinga oba akafo ke mwateesezza nemucelebratinga bye mwagala oba bye mwazza okukola. Nga binnyumira mbeerayo nemulya ebikoko nemulya chips sausage nemulya ebintu ebyo kwegamba n'owulira nga naawe ate obulamu bukunyumira. Omwoyo w'okulya nga ye yayitiridde nnyo ate. Kati munnange mami omugambyeko nti munnange mami tujja kubeera n'akabaga oba mami kati wamuteeka wabweru wa buli program? Ono omukyala yantwalanga kuba twagendanga ffenna ku mulimu ne tukomawo ffenna. Kati olunaku nga waliyo akabaga ng'amugamba before n'amugamba nti ku luno oba ng'enkya tugenda kukomawo leeti tulinayo awo ka birthday party mukwano gwaffe yawezezza gino emyaka webiti nanta ne tugenda. Kati naye twatuuka ekiseera
nga tukomawo nga ssaawa 6 ez'ekiro. Nzijukira n'ebyasembayo zaali ssaawa 7. Dadi n'agamba nedda. Dadi yaliyo. N'agamba ezo essaawa zisusse, omwana taddamu kukomawo ezo ssaawa. Kati ekyo ekyategerekeka nga n'ebiseera ebyokusoma bikoze ki bituuse. Okutandika nina okuddayo senior 5 n'ensoma. Kati ekyokusoma senior 5 nasooka first term saagisoma nga sente ate nzaagadde nnyo. Ne tuteesa ne maama ne wagamba kale mugamba first term bunaku just bwezi butono nnyo tugenda kuba twakagenda okusoma ate tuveeyo. Bagambe term eweddeko sente musasudde nnyingi biki kwewolereza kubaawo kwewolereza tekubulawo. Nagamba kale sigala ng'okole ne first term ogikole, second term olina otandikirawo. Ne mugamba kale nensigala nga nkola bano bannange nga basoma term neggwako. Kati introduction ya okwanjula kwa lessons ezo tugenda kuba nga tukoma mu dakiika zaffe ntono nnyo.